Omukisa kujja lumu tebinjansi kabayo mulino n'amaka byobyo ogenda obifuna kombinezo bingeri okizibu okifunako osootudde ennamagye tulyetembenga lino n'ebyagirawo ng'osibako ze sijjukira olina mpaayiriza kubansokedde bulaaya ndi muyigiriza ennyo nnyo era ndi dokita my capabilities yet qualified your consideration is much appreciated to be positive to avoid the inconvenience. Mukibaya okuze sebo omuwala oyagala kunsiriwalirako bubuuza muwala bwembanga nkuze totya bantu bakulu njakubuuza muwala totya kukuloga Nikutabulire kusindikira enswaswa wekulemerera kuweereza ettimba owenda byoyogera ng'olyereganzi ate ng'osanga azaagala g'okaana kwegula alaba omuntu omukalugu ne baabaali bonna balinga gifena talina amulala nakugirako nomwawulire gende lino olimbuuta nyenda n'abageba mu mazzi olina gyoliko oli awo ozumba buzunzi kuyambe ofuneko obusula kujolosinikira binnyo senziyo owalegere tojja kukkiriza tewandinyogeza lusongo wange muno yes olulintugula lugule osasulira bwoba namu kati sebo ngi bwobandiza nnyo kale weyambule naye muwala kaana gwe oyagala kumanyira kulugawa oyagala kunsiriwalirako kuntuka kuki kati neyambule nengeje omwana obuto nga mumanyiranya abantu abakulu musango gw'abazadde oba gw'abaana omuntu tasaageko notemusaagirwako. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School. Essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities. Kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbi ssekinnoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Omugisa kujja lumu tebinjansi kabayo omulimu n'amaka byogenda obifuna. Kombinensi olinga erina okizibu ogifunako osootudde nnamagye tulyetembenga lino. N'ebyagirawo ng'osibako nze sijjukira olinga mpaayiriza kubansomedde Bulaaya. Ndi muyigiriza ennyo nnyo era ndi dokita my capabilities yet qualified. Your consideration is much appreciated to be positive to avoid the inconvenience. Mukibaya okuze ngi okuze sebo omuwala oyagala kunsiriwalirako bubuuza muwala bwembanga nkuze totya bantu bakulu njakubuuza muwala totya kukuloga Nikutabulire kusindikira enswaswa wekulemerera kuweereza ettimba
kyakazaagala gokaana kwekula alaba omuntu omukalugu ne paapaali bonna balinga gifena talina amulala nakugirako nomwawulira gende lino olimbuuta nyenda n'abageeba mu mazzi olina gyoliko oliawo ozumba buzungi kuyambe ofuneko obufula kujolosirimira binnyo senziyo olwowanagale tojja kukkiriza tewandijogeza lusungu wonna muno yes olulintugula lugule losasulira lwoba namu kati ssebo ngi bw'obaanyiza nnyo kale weeyambule naye muwala kaana gwe oyagala kumanyira kulugawa oyagala kunsiriwalirako kuntuka kuki kati neeyambule nengejje omwana obuto nga mumanyiranye abantu abakulu musango gw'abazadde oba gw'abaana omuntu tasaageko notemusaagirwako